Ekitabo kya Nekkemiya essula esooka. Ebigambo bya Nekkemiya mutabani wa Kakaliya. Awo olwatuuka mu mwezi Kisuleevu mu mwaka ogw'amakumi 20 bwe nali nga ndi mu Susani olubiri, Kanani omu ku baganda bange n'ajja, ye n'abasajja abamu abaava mu Yuda. Ne mbabuuza ebigambo by'Abayudaaya abaawona abaali basigadde mu busibe n'ebigambo by'e Yerusaalemi. Ne baŋŋamba nti ekitundu ekifisseewo abasigadde mu busibe eyo mu ssaza balabye ennaku nnyingi n'okuvumibwa, era bbugwe wa Yerusaalemi amenyesemenyese n'emiryango gyakyo gyokeddwa omuliro. Awo olwatuuka bwe nawulira ebigambo ebyo, ne ntuula ne nkaaba amaziga, ne nnakuwalira ennaku ezimu, ne nsiiba ne nsaba mu maaso ga Katonda w'eggulu. Ne njogera nti, nkwegayiridde, Ayi Mukama Katonda w'eggulu, Katonda omukulu ow'entiisa, akwata endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata ebiragiro bye. Okutuuka okuwulire nno, n'amaaso go gazibuke, owulire okusaba kw'omuddu wo kwe nsaba mu maaso go mu biro bino emisana n'ekiro, olw'abaana ba Isirayiri abaddu bo, nga njatula ebibi eby'abaana ba Isirayiri bye twakwonoona. Weewaawo nze n'ennyumba ya kitange twayonoona. Twakola eby'obukyamu ennyo gy'oli, so tetwakwata biragiro newaakubadde amateeka newaakubadde emisango bye walagira omuddu wo Musa. Nkwegayiridde, jjukira ekigambo kye walagira omuddu wo Musa ng'oyogera nti, bwe munaasobyanga n'abasaasaanyizanga ddala mu mawanga, naye bwe munaakomangawo gye ndi ne mukwatanga ebiragiro byange ne mubikolanga, newaakubadde ng'abammwe abaagobebwa nga banaabanga ku nkomerero y'eggulu, naye n'abakuŋŋaanyanga okubaggyayo ne mbaleetanga mu kifo kye neeroboza okutuuza omwo erinnya lyange. Kale bano be baddu bo, era be bantu bo be wanunula n'obuyinza bwo obungi n'omukono gwo ogw'amaanyi. Ayi Mukama, nkwegayiridde okutuuka okuwulira nno okusaba kw'omuddu wo n'okusaba kw'abaddu bo abasanyuka okutya erinnya lyo. Owe omuddu wo omukisa leero, omuwe okusaasirwa mu maaso g'omusajja ono, era nali ndi musenero wa kabaka.